emboozi eno gikola sigikola nga bwe mpulira mbusanyi taata Museveni vaayo nyambe bane mama fit nze njikoze kunyumya omuntu alina embeera eziringa nze ng'onoonya kitaawo olutalo lutambulireko bwentula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwentula n'endowooza kwebyo sebo siryerabira omuntu anewerera okunzita nga naye yennyini awulira bw'ati ng'era waali alaba okubeera nga ate ye mukwano gwe ennyo nalabe ng'obulamu bwange buli mu katyabago ekisooka kitaawe bwe yali akolerera kunzita nemponera awatono ennyo ng'ate ne mutabani we naye kyaggumiza kati munnanga amaka naleka awo nenziruka ekiboga gye napangisa akaziko nendeka awo era nzijja siraze nga magamaga ate mu kutya kubanga ono ne bwe manziza ensooba ono ajja banyumiza mbu gyendi kaakati wengwa yennaku gye nasigaza mu nsi era lyessanyu lyesaakombako nga bwe nali ndowooza okugamba ekintu kyensinga okweraliikirira kwe kufa n'okufiirwa buli luyimba lwonna nga lwakadongo kamu nduyina buli luyimba lwakadongo kamu oluyina nze nina abayimbi bakadongo kamu abasukka mu 200 mwaga abannauganda ate bwogenda mu bakongo nabo nsussa mu 3 abayimbi toyina luyimba lwakadongo osodumbuze wano abayimbi bawano bakumalamu amaanyi omuyimbi agenda n'ayimba oba nakola ekivuli enkeera ku TV nga bakugamba obugoye bwe yayambadde bwafudde Dubai ebanayi agoye akoyaka nti bwafudde Dubai naye engoye ozimanyi afupeti n'akaleega byayimbiramu wali byalimu ku stage naye byavudde Dubai enyonyi yeyabireese naye ng'ali bukunya bwe nyini naye nga bakugamba nti obukosimu obwo bwamutuddeko nnyo ssente era bwe balusiza n'ekivulu nga tebunnatuuka mukadde wange neyanziza okuddamu kunsisinkana mpozi wano wendi nga akatambi kano tukafundikira webantu awasingira ddala okumpisa obubi mu bulamu bwange naye mbadde nsaba Mukama akwatirwa ekisa nemekaabira mu katambi kano ndi musajja mukulu wadde ng'ennaku ennemye okwerabira naye wano wentuuse wewali ekinyusi lwaki nakuleese nkunyumiza emboozi eno twakoma nga maze ofuna obukakafu bwonna obujulizi bwonna obwogera ku muntu Kiviiri nga neewuunya abavubuka abazaalibwa Kiviiri okubeera nga bagamba banfaanana nga Kiviiri gwe boogerako oluusi mulala ate nga nange nkyajjukira olunaku jjajjange luyanyumiza omutemu eyali anzita ng'agamba yanzaala nga bamuyita Kiviiri ne mmalirira nti nina okutuuka ku mutala okusibuka abalenzi bano abanfaanana era okusibuka omuntu gwe bayita Kiviiri ayigulwako nakunyumirizaako emabegako nga nzizeeyo ebulemeezi mububuka oli bya Katonda yayagala okugendako ku musawo w'ekinnansi yeebuuze yalina omuwala gwayagala okumanya oba omuwala oyo agenda mufumbirwa oba tagenda mufumbirwa bamuyitanga Pulosi olwoyingiramu dye ensonga z'okweraguza ani akusomeramu awo ensonga omuntu yenna nga alina ekizibu kabeere pasita nekigaana ng'ekintu kye bayita kizibu nkubuleko kalondoozi kite kikozesa buli nsobi yonna kubanga oba olwana nnyo ove mu kizibu wano ensambya woova omulwadde singa bamujjanjaba n'awulira nga bye bamujjanjaba tebiwona nebaaya mugamba mbu omusajja ali jjindi olw'okuba ayagala okubeera obulungi naddala ku bulamu ateeka okukwata ekkubo n'agendayo kati wano sajjamu nsonga eyo yakweraguza naye oli yali mukwano we naŋŋamba mperekera ako ate ng'omwami gwe tugendako mwami Kato talina ssabo era nze yali simanyi nti musawo naye nga olw'okuba ono bya Katonda wa ku kyalo nga yamanyi kaakati bwe tutuukayo mukadde wange nno n'akantu ke naleese nsobole okulaga obulungi ekifaananyi ekituufu bwe tutuuka ewa Kato yalina endagula gy'alagula sigirabangako era siriddamu kugiraba kubanga sirina kye nnoonya ku basawo nga bw'olaba
nga bwolaba omucungwa guno mekana akati ng'alina akantu kalaguza nga kefaananyirizaako ng'omucungwa guno. Kaali kakula bwe kati, yagadde nnyo nnyo ekifaananyi kino kiveeyo. Akantu kaali kakula bwe kati, omusajja oyo ke yali alaguza mbu yendagula ey'abalundi. Kaakati ng'akantu kano bakabuuza bibuuzo, yakabuuza nti Puloosi agenda kufumbirwa bya Katonda. Kati nga bw'aba abuuza abeera atambuza akantu kano, Puloosi agenda kufumbirwa bya Katonda, ng'era olaba akati kali smooth, ng'era ayina n'akabugo akalimu otuzzi ng'agira n'ayiwako bw'ati kasobole okuba nga katambula nga kagonvu. Naye ekyanneewuunyisa nga bw'abuuza ati agenda mufumbirwa, kaba katambula butambuzi bwe kati tekayimirira. N'amugamba tagenda kufumbirwa. Olwamala n'abuuza nti tajja mufumbirwa, akantu kano kayimirira omulundi gumu bwe kati. Naye nga ne bwe mujja n'abasajja bakanyama mukasindike mukaze wansi nga tekasobola, kasigala kayimiridde awo mu kifo kimu. Kati bw'amala okimugamba oli tatwala na budde ng'ab'endagula eno gye tumanye ey'abajjajjaffe Abaganda, kale katugaye bwe tutyo, kuba pulosesi zaabwe empanvu. Najja neyeesabika olubugo, ne musooka ne munyumya, n'akola biki. Naye oli kutuuka kujjayo kantu ke nga yeezingirirako kanagiro. Kakati bw'amala omubuulira nti ajja mufumbirwa, kyenva nange mubuuza, nange njala kutegeera taata wange. Ne mubuuza Dawuda ye taata wange yakwata akantu kali nga bw'akabuuza bw'ati nti Abudu Dawuda yamuzaala, ng'akantu ako tekayimirira. Nga bw'olaba omucungwa guno nga tewali w'olaba nti waliwo eddobo nti likakwata, ng'era akayiwamu amazzi okugonza we katambulira. Akantu ako ne kagaana, ate nga nali bulijjo bankakasa nti eyo gy'ova ye taatawo, eyo gy'ova ye taatawo. Bw'akakola bw'ati ne kagaana okuyimirira. Nenkyewuunya kubajjukira ow'ekasubi yali yaŋŋamba lwatu nti mwana wange sinze nkuzaala, genda weeyiiye. Kati kyenva mubuulirayo erinnya eddala erya taata Lwanga, ne mugamba taata Lwanga oba yazaala, n'abuuza nti Lwanga yazaala Abudu, era akantu kaagaana okuyimirira. Kati oluvannyuma yantunuulira ng'asinziira ku ndabika yange, naye n'asooka ayita ewala n'agamba Abudu Munyolo, nga bw'akatambuza bw'ati ne kagaana. N'agamba Abudu Munyarwanda, nga bw'akatambuza bw'ati ne kagaana. Omusajja oyo jjukira yali mulundi, kyava abuuza nti Abudu mulundi, n'akola akantu bw'ati. Akantu kayimirira omulundi gumu nga yakakyogera ne kanywera. N'akola n'amanyi bw'ali n'agamba ayidde oli mwana wa mulundi, ne tumukwatako naffe n'emikono okussa, ng'akantu ako tekakka. Ekyo nno kyekinyiiza ekikyasinza okunnyiiza. Lwaki? Kuba omusajja ono nalowooza nti alimba olw'okuba mulundi, ayagala kundowoozesa nti nno nange ndi mulundi, ng'ate seegombangako kubeera mulundi n'olunaku n'olumu. Ng'era sikirootangako nti waliyo famire gye nnyinza okusemberera nga nina bwe mbayitanga balungi. Nali saamuwadde ssente. Waliwo ensonga y'obutaagala balundi oba tekyakuli kumpi birowoozo? Kati nga neebuuza nga nabasangawa nga sirabirako ddala kakwate emabega yonna ng'abantu banfaananyiriza Banyarwanda. Era ekyasinga okumpa obukakafu nti ewa taata Dawuda sina bwe mbayita, waliyo abalaalo bangi eyo mu Bulemeezi, naye nga nze buli mulaalo abaayitawo ambuuza mu Lunyarwanda ng'abawaka be bamugamba tukusekeredde nno oyo mutabani wa Dawuda, nti mukakasa ng'olaba ddala ng'omusajja avudde ne ku byaliko abawakanya. Nga nkudiddeko emabega nga tuli ekibuga eyo, twali mu lukoola eyo nga tugenze kusaka. Akati bwe tugenda okusaka nga bampita Kasuma, ne tusangayo omusajja Munyarwanda nga naye ye Kasumba. Ne bamugamba muganda owuuyo, n'asanyukira nnyo nnyo, mwana waacu, mwana waacu. Ne bamugamba nno si mwana wammwe, oyo mwana wa Baganda. Nagaye kiki? Ono mwana waffe ono, nti nedda oyo mwana Muganda. Kyava ngamba ye gwani koyo nze Kasumba.
yankwata ku mukono nanziza ebbali okuva ne bano bwe twali nabo kwaliko omwana wa ssenga nga kuliko ne taata omuto nga bwe tugenze nabo okusaka nankwata ku mukono nanziza wabbali naŋagwe maama wo gyali olwo yali akyaliyo kukano akabozi ka kono gwenkunyumiza akasumba mu lukoola yali maama akyaliyo ne mugamba gyali kyava ŋŋamba mugambe nti wagala ejjambiya omugabe maama waliwo ettooke eryengedde we muba mutuuseyo omugambe bw'otandaga taata wange ŋŋenda kukutema yakuwabya ajja kutya kulaga taata wo omutuufu era navayo nga neewunya obusirusiru bw'omusajja omukulu oyo atalina magezi lwaki okugirayo katonda bujjambya kakati nga kyayogera sikirinaako naidiya yonna era seebuusabuusangako nti wendi si waffe ate seeraba weewunya obusirusiru n'obugwavu wekyali sajja kitamivutamivu bwe kityo nekivaako kati eyo ye mabega omuntu ono adde sibukunyumiriza kati wadde maama tewamunyumiza nga ndaba noses kati munyumiza ekyekyo ekitegeeza oli mukuumi wa byamaani salaba oli omusajja ali mutamivutamivu nga sirabirako ddala nze byayogera wenyinza bigambira maama wange akati munaaye kati omadde nkuzizaako emabega kakati nakunyumiriza abantu abaze banfaananya famire eyo banyumiriza Kayira ne Kaddu bebaani taata waabwe bamuyitangani omukyalo ole yasembayo namukunyumiriza anyumiriza era netondedde nti munaye wabafaanana nsonyi wanyumiriza bingi gesaamubuuza famire eyo bebaani taata waabwe bebaani nga byonna byayogera ku linnya Kiviiri era nenziramu dijjukira awo nemmalirira neŋŋamba nteeka okutuuka ku kyalo ekyo jjukira nzize nkisemberera mu butamanya olya onoonya kataaba genda bwoti ng'olwo akafo k'enkomamu kebandagiriramu nti omusajja ali awo atunda obutaaba nga mba mbuzayo kilomita emu okutuuka mu lujja lwennyininyini wensibuka nga muneemalirira nga nninnya takisi kasubi awo nga twolekera paka Kakiri naye bwe njivaamu ate nempulira nga ntidde neŋŋamba naye nga tewali waŋŋambye nti ne bakuzaala eyo ddala ddala ngenda tutandika ntya ate teri muntu n'omu yali akiŋŋambyeko nti gye banzaala kuba bamaama bonna balumiriza nti maama okufa yali yabaga nti taata wange mwami Dawuda ow'Ekitintale abasibuka ebulemeezi naye nga nsalawo nninye enkomewo mpulira omutima guganye naye ate neŋŋamba naye ate nzirirayo ki ekintu kyembona olwo nalina emyaka 25 katona nnyo nga tunaba kugenda wala nnyo muli wawuliranga ekintu ekikubuuza nti ewaffe ewa siyinza kunyumiza maziga kiige nali nkaabye nga nobeera mu kayuukiyuuki bw'omu n'omagamaga bwoti nga teryakulaba nosamawo nokaaba amaziga nogaa naye mukama nze ndi kuki ewaffe ludda wa noŋŋamba mukama katonda kakitanga oba kalema oba kanyarwanda mukama kandage nfune ku buweerero ne be kali bakakula katya ndikaagala nange nfune buli kyenkola tekijja nze sina mulimu gwenkola nga ne bwendaba omuntu gwe twakula naye ali obulungi nga ggwe naŋŋamba ekasumba oli bwotyo tunoonya eri abaana abokukola ate gwe nkumanyi bulungi ŋŋenda kutwala ng'ofuna ekizibu eyaŋŋambye nti keera nnyo tugende ngenda okukera ŋŋamba munaye ate mukaya yageze lyabika omupiira ate munaye omukazi ankubidde wano omwana yalwadde omukazi yazadde n'omuntu gwe ankozesezza ne mugamba nti sente tompa zimpeere wamu njagala nga ziweze emitwalo 3 nange ngula omufaliso giri mitwalo 3 emyaka eyo oyo yennyini yazinterekera ngaomulaba muntu mulungi nnyo muntu mukulu talina buzibu afundikira akugamba waliwo ekizibu ogenda okulaba bifuuse byakuyomba nali nkuwa sente zo wano wagenda zigaana ng'olwatandika kuwayo 13,000 12 ezitakugase ng'era ekyo kiŋŋendako bwe kityo nze nkugambe mu bulamu bwange ekyo nali nkoze ennyo n'ekigula kaali kabulangiti akesiringa akakaga kenakugamba kenagula muwini naye ng'entuyo z'entuyanye nsobole okukagula ate gemaanyi goyinza okukozesa okugula ndowooza bodaboda nga nze yentoba gyentobye naye nga buli lwofuba okuleka bulangiti babaawo ebigana era akakakaaga nga sina bulangiti omuntu gyayinza okugulira omuntu wenti gyebiti keeko kenafuna nga nsula ku kiwempe
olwo taata nzikiriza zimba akayumba ekasubi aka akayumba mwenva neŋŋamba kati ngenze kunoonya abantu bano gye basibuka. Katonyo kyekikuwalaawala okwekyawa nti kanoonye taata era myaka emeka gyojjukira gyogamba namala emyaka ng'ena ng'ekyo kindi ku kawunko? Maama wange yafa 86. Olina emyaka emeka? Nalina emyaka 13. Okuva ku egyo? Okuva ku egyo ng'onoonya taata? Nga nnoonya taata, so nga naye mabega nga nzija mutawaanya nga nze nkiraba nti wanteeka siwewo nga nkiwulira ku mutima. Waliwo essanyu ly'owulira ku mutima, waliwo embega neebuuzanga nti omusawo w'ekinnansi ategeera atya nti bw'ogatta omuddo guno n'ogatta ne guno ne guno bikola kino. Naye waliwo eddoboozi eriba lyogera mu ye, era oyinza omusanga omuntu ng'alina by'anoga n'atakunyega kigambo ng'omusibyo tannose nga ye takunyega, wabaawo gw'ayogera naye ali mu mulunganya nti noga wano noga wano. Nze nakiwuliranga mu mutima nga siwulira mirembe nga naye ate nno ewa taata lwange ono gwe nkugamba nga mpulira mwagala ng'era ebangamba mbu gy'olaga nga mpulira bulungi nnyo ng'era gwe mpalira ddala nga taata wange nga mwagala ate nga naye anjagala. Kaakati maama yafa nga nina emyaka 13, nakulunga emyaka 12 nga ye amaze okunfaako nga nnoonya era nabeera mu bifo ebiyitirivu ennyo nga nnoonya kika. Olwo mpezeza 25 siina ke nnina mu nsi okuleka obugoye bwe nnyambala n'ekiwempe kwensula n'akakabulangiti kwenkunyumiriza naye nga nange njagala okubeerako obulungi nga mmalirira nga nnumba kakiri ng'omutima gutuuka mu katawuni nga ntya naye mba nkyatidde nensanga wa bodaboda nga yamiridde katale bupiki buli obwasooka obwo obwakiragala bumeeti obwo ne busubakaba obwe butyo nga mubuuzaako nti waayo akaalo ke bayita kikujo okamanyi nti waliyo omusajja bamuyita Mibuulo n'omumanyi nti aa nga nsinzira ku ndagiro y'omukyalo oli ne mugamba Mibuulo ali ku mukono ogw'ekyemmanga ogwa kkono nga wakava mu sitenseni bwoti ennyumba esooka naŋŋamba tuula tewajja tubula nga ŋŋuma nga ntuula ku ppiki ng'olwo ebiseera ebyo piki etwalirawo siringi 7 nga ngituulako nga tugenda. Kaakati wadde namugamba nti ennyumba eya Mwamba enzimba ey'edda kati ogambye mwaka ki ogwo 98? 98. 98. So late 90s. Katuyingire mu 2000. Katongolo mugayite ennyumba ya Mwamba naye ennyumba naye wadde nagimugamba nti oba ovudde mu kasenseni yeesookerwako ng'ovudde mu kasenseni era ye yayagala asooka abuuze kyava ayimira ku nnyumba emu mu kasenseni awo naye piki bwekyama ku nnyumba eyo mwalimu omukyala mu nju kyava asituka mangu mu nju nali mulaba bwe nti nga ajjudde essanyu najja nayimira mu mulyango nga ntunuulidde kati nze agenda okulaba gwalaga essanyu tamulaga ssanyu n'antunuulira oli omusajja kwe kumubuuza siwetannyawe tubuuze wa mwami Mibuulo yeewa n'amugamba weewaawaddako ennyumba yiiri nasigala nga omukyalo oyo aneetegereza ne tugenda nga kumpi era weewaddako. Ekintu ekyanneewuunyisa owa booda namukomyawo ku kkubo olujja luwanvu bwe luti ng'era tubalaba abaawaka nabo batulaba ne muwa ssente ze n'agenda naye mba nkyama bwe nti nasanga oba Mukama yali akoze omulimu oba ebyajjanga bimbuza emirembe bye byagukola nga buli owaawaka awo waali ekintu ekisasooka kusangika nga buli waawaka awo nkaseera ako nga waali wakiringa oli abadde akomyewo oba okunona ejjambiya nga wakiri oli abadde akomyewo okunona enkumbi nemusangiriza nga waali kati mba nkyama bwe nti taata yaliwo omwami yaliwo sinamanya oba ye taata naye omwami yaliwo mu kaseera ako yafuuka taata gye bujja nga bwe nakunyuza kyava aseka naye bannaye omuvubuka ono mu kukyama mbadde muyita kaddu amunfaananidde era mbadde manyi yeye ekyo kye basiiba baŋŋamba Kampala Kasubi mu zigeto etwayonoonekera mu mutima ne mpulira essuubi nti nsembedde ne bampa akatebe nga jjajja omusajja waali nga jjajja omukazi waali nga bonna weebali nga bonna bambuuza eradde nga ggwa kati nga siriikirira nti oba mbatandike ntya nga baŋŋamba munaffe tumaze okubuuza naye nga tetukutegedde
nsooka nemira omukka naye wakati ntandikire kuki naye no nange sibategeera naye ate mbamanyi nammwe mulabika mummanyi nga mbanyumiza nti bannange nzaalibwa ludda lwe Namutambe eyo ewali maama wange naye maama wange yanfaako nga tandeese wa taata naye kye nakoma okumanya taata wange bamuyitanga Kiviiri naye bwe nzize nnoonyereza bandaze nti Kiviiri wano we yazaalibwa jjajja omusajja yali asala jjajja omukazi enviiri nasaba nno Mukama ngumye kubanga wano wensembya wano wankaabya wadde olaba nti ndi musajja mukulu jjajja omukazi n'atulika n'akaaba n'agamba omwana wange azaawuse ate ekintu ekyankuba ekkonda ye jjajja omusajja teyalagako ssanyu n'akamu era kyava ŋŋamba nti tubiwulidde naye ojja kunoonyayo ssente tufuneko we tugenda twebuuze nempulira bubi kubanga nze mu birowoozo byange nakubanga obufaananyi nga ntuuse mu kika kyange nga ndaba bannyaniriza nga bye birooto byange nga ndaba bampa ebintu nga ndaba nteredde naye ate bwaŋŋamba nti nze nnyini eyakabonaabonera emyaka 25 nga nnoonya bo ate nina okunoonya ssente era nzije nzibawe bafuneko gye bagenda babakaka ssente oyo muzzukulu wamu ekintu ekyo nawulira nga kinkubye wala kakati kaseera ako kyava ayita muganda wange netuzaalibwa naye mwoyo Kiviiri bali omuyita Lwanyaga jangu omugenyi omulabi oyo nti agamba muganda wo nti taatawo yamuzaala ekigambo ekyo bakigamba Lwanyaga yakola bukozi bwati najja omunwe gwa sigala nassa ku munwa najjo n'ekintu n'akoleeza n'antunulira bwati n'atambula n'agenda teyawaddamu kigambo n'eki nempuliranga gwe bakubye effumu kuba nali nsuubira essanyu n'okunnyaniriza nga mpulira kubanga nze nabeerako omulokole emyaka egy'obuto ng'era nze nsoma ebitundu mu kyaki mu bayiba eyo era nze nakubanga engoma mu kyaki olw'okuba nze gwe basulangawo nti soma ekitabo ebyawandiikibwa bingi nnyo bye mmanyi naye tulina akayimba ke twayimbanga nti Mukama nze nakuweereza nga tulaga nti bwe ndituukayo eyo mu maaso ga Mukama alinnyaniriza alinsangula amaziga n'entuuyo ankulisa enseene enzibu nga biri mu luyimba era nze naluleetanga kati ekyo kye nalowooza nti kendituuka ewaffe balinsangula amaziga balinsangula entuuyo era balinkulisa ensi gye mpiseemu nga mbanoonya si bwe kyali nga jjajja amaze okuŋŋamba ebyo nti nze nnoonye ssente tugende ku musawo amale omukakasa nti mwana we nga ndaba musajja mukulu eyandibadde atuna obutunuzi bw'ati n'agamba kituufu oli mwana wange nakunyumiriza nti nno bwe nagenda ewa jjajja Kabalagala e Bulemeezi bantuuza mu ddiiro ne batuula eri ku butebe ne bantunuulira jjajja n'atula nga buli nenkuulakuula bwe nti obugundigundi ku mukeka naye nga bulozza amaaso akutunuulidde anoonya kifaananyi nakujjukira bantu abajja baafa edda ojjidde mwani kulasiti yeesiba ku nnyino naga nnyindo yaffe eyo ebadde ezaayo mwana waffe n'alyoka ntuma amanyi naye jjajja watalina kugamba nti oba alina byajjukira yaŋŋamba nnoonye ssente tugende ku musawo nempulira nga amaanyi gampedde bw'ayita muganda wange omugamba nti munnayo yagamba muganda yajjayo gwa sigala n'akoleza n'atunuliranga embwa n'atambula naga teyaddamu kigambo nga ndi awo mbisondasonda nali ndi awo nga wajja abantu bwe yajja nga agamba mibuulo oyo wamuwadde kireero okudda otulabako oluba otuuka bwati agenda okulaba nga siyenze tuba tukyali awo abaana abava ku ssomero yoyo watubulako nga balowooza yoli kyali waabwe era saba wange affeso ayogera bwe tuganyingira munju ne boneebuzaabuza nga bagamba si yeyo awo nekyamani bwe yajjira balinga bamuyita mwami godifreziwa be bantwalayo teyasooka kujja
abantu bajja nga bamugamba yiyi nga nti munaye azze agamba omuzukulu wange naye mbadde nkyagala tugendeko. Bamwyitanga balaba omusawo yalinga ewaffe yalinga eyebiseera ebyo banga yewamaanyi twetwagala gendako ewabalaba amugamba ewabalaba mukimaki ono Kiviiri omwereere kubanga bo baali bataka ngo Kiviiri bamujjukira. Kati bwe nawe empisa gye bampisizza mpulira nga mbatidde kyenva ngamba kaŋŋende ti ate ogendawo wazze wammwe munnaffe sula n'empewo zikufuuweko onze kale nsula nga banjalira mu ddiro nga nebaka ekiro mba nebase saaba oba nga 7 nempulira omuntu ampita oli taata gwe nasanzeewo mutabani webakiro ddala otulo weyagale wano wozze wammwe bukyanga mukulu wange atubulako mbadde siyanyi nti n'okufa yafa nze ojja mumanyi ndowooza gyali naye nkakasiza leero nti yafa kubanga nzigidde naŋŋamba omwana mumulabye muleese omwana mumulabye nga nebakatulo kati enkeera nga baddamu nga banyumiza nga jjajja ŋŋamba tujjukidde kitaawo yayingira obuyeekera bwa kayiira bw'abeera mu kibira eyo nga bayeekera obote yafuna obuzibu kinabbubi kyamwokya ku nsingo nga nabbubi agagwa mu gabira nga gabira gakyaliwo ekimwokya nnyo kati naafuna bwasoobasooba ajjeko eno mu bana abataddukira mu nsiko ewajjajja bamusiige ku ddagala. Kati baba bali mu kava bamusiiga ku budagala kyava abanyumiza akaboozi akeefaaniza nga jjajjange keyanyumiza nga nsala enjala n'abagamba ensi eno nazaala omwana wange eyo mulenzi saba omukazi n'amugaba nene babuli baddi abali bawo balimwaniriza olwo lwe lukyala lwe yasembayo okukyala mu maka ago teyaddamu Kiviiri kulabika mu kusaawa ya leero. Ako ke kaboozi keyasembayo banyumiza yensonga lwaki basigala bakajjukira ne bakanyumiza ne baŋŋamba yeggwe yakutunyumiza. Emboozi eyo jjajja we yaginyumya ne baganda bwe bali eri abanyoomu bwe bali bawulira yaginyumya n'abakulu okusinga yaginyumya ate bo bennyini abakulu abaaliwo era yaginyumya be baliwo naye nga n'oyo muganda wange ekyo yali yakiwulirako kubanga ye yaliwo ne Kiviiri nga waliwo kuba alabika yali muto ayinza okubaako akaboozi yakawulira naye nga eyo emboozi yagiwulirako. Ate emabega kenerabidde bakaddu bano bwe bamala obbanfaanano nabanoonya mu Kibeggo babeeranga nnyo mu Bunda waliwo awaakaalaawo mu kikaawo ngavudde nakulabye mu kiwuunya nga eyo ziri zigato zaabwe eyo gye bakasibira. Kaakati ku lasiti nga naatera okulumba ekakiri nabanoonya nemulaba oyo kaddu nga njagala musikasika mpulire alina emboozi gyamanyiiko era namunoonya nemugamba waaye kaddu waliwo akunoonya nambuuza ani nemugamba mugandawo nambuuza yavudde mu kyalo nti koze kirabika nambuuza bamuyitaani erinnya ndeerabidde naye ng'ali ŋŋambi kyava tandika okumenya amannya g'abaganda be naŋŋamba abadde Lwanyaga konze nedda abadde Mawejje konze nedda abadde Sebbanja konze nedda kati oyo simumanyi kubanga abo be baganda bange abalenzi abali mu kyalo eno bano mu kibuga baali bayayuka baali babiri Kayiira ne Kaddu oyo simumanyi nemugamba nti aŋŋambye mbu taata wammwe y'omu mbu naye ye bamuzaala yekka maama we yafa nga tannaba muleeta wammwe abadde nga bulijjo abanoonya kyava agamba layirako akuttewa afaanana atya kasa yabyogera nemmanyi omuntu ono alina kyamanyi bwe ndaba mbuuza nnyo akuttewa agenzeewa nemugamba mwana yenze jjukira bulina kutweraba bulina kutusiba tweraba muzigeteeyo naye mwana twala eringeera siriasi naawe buli omu kyali akuttewa konze yenze baali babiri ng'alina mukwano gwe gwali naye bwe mbimugamba mukwano gwe n'atuviira n'atambula nagenda nayimiriranga muli
na kale mwana kyali wange bulijjo mbalaba naye ebyaddala mufaanagana ate kati lwenkitegeera kati mwana mufaanagana ebyaddala kyava jja mambikula essaati nze gana amagumba agange gano tegabikka newemba neya ku kalemberembe gasigala kungulu n'agooli bwe gaali agakaddu nga mulaba mwali naye nga gano gali kungulu era kyali ge yatuukirako olaba amagumba gammwe gano n'agoono ogalaba gali kungulu kaddu kyava agamba mwana kirabika konze gwe wali owuliddeyo ku muganda wo naŋŋamba ye era yasooka okunyumiza sitole ya nabbubi lwe yayokya taata we naŋŋaa taata n'abanyumiza akabooza ye yasooka yennyini oyo kaddu okukanyumiza kakati awo kassa kaddu yamaliriza nali nnumba bulumbi kyalo munnange ensuze enkeera jajja nkwata nga tugende wa tiyamaani oyo omwami godifreziwa na yono muzzukulu gwe nawulidde anti tubadde twagala tufune akasente nendeke wabala nti ate wabala bwokimaki oyo obuuza oyo kiviri omwereere ukira ono kyeyamaani bwe bazirunda ne kiviri mu myaka gyabwe te oyo kiviri omwereere ate olagawa ekyaddako kudda waka bantuuma erinnya nga bayita lwanyaga musajja twagala mutuuma linnya musajja waawano naye oba tumutuuma lwaki bayita lwanyaga? Lwanyaga ye mukulu wammwe? Tewali amanyaani mukulu kubanga taata ono tewali ewaka baabulwa okutegeera yanzaalira mu budde ki era myaka ki baabulwa tebakitegeera ate nga bano baganda bange bonna bo maama waabwe y'omu era oyo taata yali yawasa mpeta yali yawasa mpeta n'azaala abaana bana nga bonna balenzi mu mukyalo ogwo omu bamubuuza abalenzi bana kati jajja amubuuza nga bwendi ntudde bweti lwanyaga omugenyi tugenda mutuuma linnya ki kyava abagamba bamutume Serwajja okwota era olwamala okyogera n'atambula n'agenda empulira nga ekifo nkitidde jajja n'antuuma erinnya nti yenze Sentamu. Kyenva mubuuza lwaki yenze Sentamu ng'ate toli Muganda. Naŋŋamba nti nze ewaffe Burundi era nannyumiza emboozi nnyingi nnyo ezimukwatako yajja atya wadde yali teyasoma tajjukira mwaka naye okusinziira ku buyivu bwange hisole gwe twasomanga nagattagatta byannyumiza nentegeera nga mu Uganda yajjamu mu mwaka ogwa 1940 kubanga yannyumiza nga yajja ku mulembe gwa Ssekabaka Chwa weyajjira naŋŋamba e Burundi tweddiranga mbogo era newaffe waliyo emiziro ng'egiri eno e Buganda naye olw'okuba kati mwe benzadde temukyali Balundi mwafuuka Abaganda sinza batuma mannya geeri mujja funa obuzibu nga muzadde okutuuma abaana bammwe kuba temujja kuba temugamanyi naye olw'okuba eyeeri mbogo n'eyeeno embogo yeemu ekuddira amannya ag'embogo eyeeno getubatuuma era ne bantuuma erinnya nti yenze Sentamu. Olwo nnyongereza ku mannya ebya Muzeeyi, Furedi, Abudu, Baziira, Sempewo, Kasumba gonna nga mannya gange n'okutuusa kati abantu be nabeerangamu nga bampitaga amannya mu myaka egyo era buli lwe musanga lyampita era oyinza okwewuunya nga ogamba oba ono omumenyi w'amateeka nga buli muntu gwe tusinkana mpita erinnya liri kaŋŋamba munnaye gwe Sentamu okusinziira nti newaffe toddiranga mbogo natandika mubuuza bibuuzo ewaabwe ekyabajjawo kiki nga mbulira enfuga eyali ewaabwe ebiseera ebyo Bassekabaka abewaabwe eyo Simba Mitombero baani obufuzi bw'amatwale bwe bwabagoba ewaabwe e Burundi
nti Ababirigi be baali bafugayo e Burundi, naye nga bw'obeera n'ente n'ezaala nga Ababirigi bajja nga balina balundi bannaabwe be bakozesa nga boolaba nakuyinza abayuusi omanyi abaleebeesi nga bajja Ababirigi nga batumya ente eyo nga bagikima nga bagitwala kunywa mata okutuusa lwekamiza nga bagikuddiza nga babalimisa ensogasoga ku buwaze bazikolanga mu ndowooza mafuta, naye nga buli maka buli mukyala bulinaku olina okukuŋŋaanya etampeko 2 ez'ensogasoga mu nsi ya Burundi myaka egyo. Naye nga Omubirigi kasaatuuka nga gwe tozirina oba teziweze nga kibooko bazikuba ku ntumbe nga bakuba muntu mu kunju ensogasoga zo ziriwa sebo zibaali tezinnawera kibooko bakuba ku magulu. Era Abarundi abayingira Uganda bajja mu myaka gyana ne balyoka bajja nga badduka ekibabu eky'effugabbi ery'abafuzi b'amatwale abali mu nsi yaabwe emyaka egyo. Abarundi kwe kusenga mu Uganda eno ne bagijjula ne bazaalira ddala ne bafuuka kati eriyo n'omuntu nga takkiriza mugamba nti Murundi. Ku kyalo kwaffe Abarundi bangi kubanga ewa Mibulo yalinga yenkambi ye yasooka okujja n'afuna obutuuze nga yalinga kiyamaani. Buli lwaddayo eri balabanga bolaba omusama bwajja wano mwena ne muvuna mwana naffe tutwale naffe tababula na nnaku gy'aliko eri ne bonna bakuŋŋaanyiza ali ku mmeeza ajooga babbi abanywa mugamba wanne naffe tutwale nga buli abava e Burundi batuukira wa Mibuulo ng'ensisira zijjudde awo yalinga kiyamaani kwe batuukira. Ekyalo kyonna kyonna ekijjirawo naye okusanga omuntu akugamba nti ku kyalo kuli nti Murundi muba mujja tokosa ekikonde okuleka nze kubanga nze namala emyaka 25 nga nnoonya kutegeera yenzaani kati tekinkwasa nsonyi n'akamu ate ekyenyumirizamu kubanga okuva lwe nakitegeera nti yenze nendooka ntandika okukola omutwalo nga bagunsasula nentandika omuntu okunsuubiza ekintu ng'akimpa kikanga nkizuula jjajja erinnya alintuuma nga nsooka awo nvaayo enkeera nankomawo ewa taata Lwanga saabanyumiza. Naye bwe najja nayingira mu kayumba kange ne neggalira nempulira essanyu. Kankunyumize TV yokwokola radio yokwokola UBC yayinanga pulogulaamu edda nga tukyali bato ng'eraga firimu bagitanga Roots yali eraga obusuubuzi bw'abaddu naye nga mwalimu omuddu omu eyagaana omukyusa erinnya nga yeeyita Kuntakite. Omuzungu yamugula n'amutuuma erinnya nti yegwe Tobbi nga babagula babakyusa amannya nti yegwe Tobbi n'agaana n'agamba nedda yenze Kuntakite. Bamusiba emiguwa ne bamukuba emigo nga bamukaka okukkiriza erinnya eri n'agaana ng'omusajja oyo yava mu kika ensi eyo njerabidde gambi yaggana nsi abantu awo mu Afirika mu masekkati omwo baba baddugavu nnyo nga mwe muli eggwanga ly'abantu babayita Mandinka. Aha kaakati mu buto obwo abantu beetuumatuuma nga amannya webale nnyo abantu beetuumatuuma amannya mu buto. Nze Maradona nze Jackie Chan kati nga nze neetuuma Mandinka webale nnyo. Era ne ku ssaawa eno tusolova ono ne tutuuka ku bantu nga ne bwe tubakubira kati essimu ne mugamba yenze Dinka bo nga bampita Dinka ne lifuuka linnya lyange mu buto. Dinka Kidinka omulabye Dinka nga lyerinnya lyange. Ekintu kye nasooka okwewuunya kwe kulaba nga olugero lwange lwamala ne lufaanagana n'olw'omuvubuka oli. Ekintu kye neetuuma nga kunyumirwa kuba Mandinka oyo omuvubuka Kuntakite baakola obuddu n'azaala n'afa ne gwazadde naye n'aleka history nti twava mu nsi bweti ne bweti era tuli baaluli olw'Abamandinka. Kaakati firimu eyo gye yagenda okuggwera balaga nga omuzzukulu oba ow'okumeka eyajja alondoola bajjajja be bajja boogera ng'ajja ku Afirika okunoonya Bamandinka be baani era basibukawa n'atuuka gye basibuka naye nga tayinza kutegeera wa we baava naye nga bagamba kimu nti jjajja be bamuyitanga Kuntakite nga Mandinka n'atambula mu Ggana oba ye Ggana ensi mwe baava nga teryamumanyi. Kulasi yali addayo
alinnya eryato okavubuka ne kava ku ttale kajja kakuba endulu nayimirira tekava katukayo ne kamugamba kite nga kyekategeeza nti amanya gaabwe ge gamu oba noono jajjawe y'omu nti noono wa kite kati ne neewuunya olugero lwange okubeera nga lwafaanagana n'olwa kunta kite ekintu kye nali neetuuma obwetuumi nga tuzannya buzannyi muzannyo nga mboozi buboozi ng'abaana abato bwe beetuuma aganyanya ekyana nekituukira naye nayingira mu kayumba kange nenzigalawo nempulira nga nfa essanyu kubanga omuvubuka ono ng'akavubuka kamaze okudda ne kannyonnyola nti kite yayogera mu ddoboozi n'agamba I found you kunta kite ng'alaga nti azudde kunta kite wa gye yava era yakyoga I found you kunta kite nayogera ekigambo ekyo nga negaire neŋŋamba I found you kunta kite nga mpulira nfa essanyu eryokulaba nti emyaka 25 nga nnoonya kutegeera yenzaani nasibukawa nga nkituuse ku nkomerero n'obuzira era nenkyenyumirizaamu kaakati awo emikisa gitandika okweta nali ndi awo nga taata lwanga tazze nalate kasumba oli ku kinti waliwo diru ebaluse nti diru ki nti tugenda ku nnyanja anti enkasi okyagimanya okuvuba okyakumanyi konze nkumanyi nti tulumbe nga ndowooza tulumba ku Victoria kumba ate tulumba ku Lake Albert taata nga twepakira nga tulinnya emmotoka wano paka Fort Portal nga tuvamu Fort Portal nga tulinnya emmotoka endala entoloko owulirayo gyetwalitulaga paka era lwe nasa okuyita mu nsozi eziringa ebizimbe biri byolaba ng'emmotoka eruyita wano bwetyo olengera wansi mu kikonga ne bwegwayo tewali kyebajjayo tugenda paka ntoloko byali biseera nga bya ntalo nga ADF gyeri nnyonnyo y'amaanyi nnyo kati muzannyo naye luli yali mu Uganda kati eri Congo yali mu Uganda eyo bundi bujjo tugenda entoloko nga tubeerako eyo naye olwokuva lwe nali maze okuzuula ewaffe saawangaalayo nenvayo nenkomawo bwenkomawo omutima ne guŋŋamba nti ate bulijjo onoonya kika ate kati wanekolawo ki nga ne taatawo yakugamba si yakuzaala nankwatamu bukeeka bwange nga ndeega kakiri nga jjajja ndaga mu bisenge awo ne bannange mwe basula nti yalaawo nambeera awo kyenava ŋŋamba jjajja nnomanyi nfiiriddwa ebintu bingi mu bulamu bwange abaana be twazaalibwa nabo bonna bali bulungi okuleka nze kati ate bwe mankomyewo okubeera mu nju waka kinziza mabega nze njala kutandika kunoonya ssente ntandike n'okuzaala abaana oba ondaga wakulima ndaga oba ondaga wakuzimba ndaga nze njala kati kukola nga yajja ngamba okakasa nti ye tukkirira emmanga ku kibanja kye nga ndaga ekifo nti oyita wano ne wano wali wenkana nga 100 ku 100 nti awo nkuwaddewo tandika obulamu noonya omukyalo owase ozaale tukulaakulane konzikale wabula ekintu ekyo kyayisawi muganda wange Lwanyaga jjajja yampawo leero nga kisiko enkera Lwanyaga natandika okulimawo bwe namugamba nti wano jjajja siwe yaŋŋambye ate kati nkozeewo ki okulimawo obulimi onooba n'omutima omubi naye ndabanga eddoboozi alitwala wala nemuvaako ekika bwe nkiraba muganda wange ono naye ndabanga afunye obujja oba yalowooza kenzize jjajja anakyusa ebyobusika bye oba n'agamba nti nze ngenda omusikira saamanya bandi awo nga ne muganda wange omulala avudde ku kibuga naye akomyewo bamuyita Mawejje batandika okubeera nga tebakkiriziganya nange nti ndi muganda waabwe ne banenya jjajja okumala gakkiriza omuntu eyava eri buvi ng'ate avudde na mu ggeto kubanga ebyafayo nabalaga nti bwe nayiga enjaga we nasinzira ate okuzuula ewaffe era buli muntu mukulu kalondoozi tosooka nga munenyeza kyali wabaawo kubanga emmotoka eyo ogiraba
waliwo agibeera munda nga yagivuga gwe noolaba ngedda emabega ngedda mu maaso okuleka ffe abakimanyi nti gundi avuga naye singa omuntu ava buvi oba ku mwezi oba magome ataleka mmotoka ayinza okugamba ekintu kitambula kyokka naye waliwo aba munda yatomera omuti yadda livansi gwatomedde n'amulinnya so si yo kaakati ono gwonenya waliwo ali munda guno mubiri motoka waliwo ali munda avuga nzi nakuvuga nakuvaayo olw'ebigendererwa bye n'ogivuga n'opaakinga n'olya enkoko n'ogivuga n'ogenda ku biiki n'owuga omuntu neyeebuuza nemmotoka ate ku biiki ekimi eki nga yamusumba waliwo omuntu abeera munda muno yavuga sirotangako nti neegomba okubeera omuyaaye oba okubeera omunyi w'enjaga ekintu ekibi ennyo era mu famire zonna zinalimbeeramu nga teri n'omu akola kikolwa ekyo eri wataata ebulemeezi abo ab'ekitintale ewataata Lwanga nga nze nzekka kumbe gwali mukono gwa Katonda nga gumaze okuzwa nti bwe naagenda mu kikolwa ekyo nja kusanga baganda bange be bakirimu era bwe kyali namala kiyingiramu naye sanga mwana kadusole ki mwana obadde otubuzeeko naye bwe nali sinagagendamu nali sijja kuzuula Mukama ye yakintwalamu era saakifunamu buzibu nga bw'owulira be bayoola nga nze bwe tuba tutudde wano tunywa olimukaneka kange nengula ewali amazzi ga 100 ndaba abantu badduka nga balingiza gyenva ogenda okugira nti nga poliisi esazeeko akafu bonna bakyaye booleseewo swi nga bayoola nga batwala nga nze sirina kizibu ekyo kaakati nekibanga newomusajja gye nagenda osuubula olaba bwensemberera ewaffe nzize nguze wano enjaayi naye nga wabulawo kilomita egi okutuuka olujja lwenzaalibwamu lwemaze emyaka 25 nga ndunoonya kakati baganda bange natandika okubeera nga banenya jjajja okkiriza otya omuntu ava buvyeri mbusimanyi muzzukulu nga naawe okkiriza eyo gye yakulira nebulayo kojja wajja naye nebulayo maama w'omuntu nti yamuleese muntu najja buzoomu nga yeyeyogerako naawe nokkiriza era mu bujjo obungi bakwata poloti jjajja gye yali yampa ne bamugamba gitunde gwoba tolina agigula ffe tugenda mufuna ffe tetumanyi tetujja kubeera naye era ne baleeta omuguzi 100 ku 100 ekyalo kyaffe nga bwokiraba olowooza ya sente mmeka olwaleero nakuwa miliyoni nga 8 bagitunda emitwalo 6 bagitunda emitwalo 6 ne bazikwata ne bazirya ne zitwaawo olw'okugitunda mu kwagala okwekulaakulanga jjajja bwe namugambye mu kisandaniso ogifuna nali nguze ne tanuulu nagula tanuulu namba bali bagikuba nga bakutundako 1,000 nze nezija ne mbagamba yonna temujjako tafaali neeri ng'olwo bulooka egula oba zaali 8 oba 5 yali egula siringi 5 buli bulooka nengula tanuulu namba ne mbagamba bwe tulibala nga zisukkamu mu sente ze mbawadde ndibongera eziba teziwera nga munsedde bulooka nga zentono tulitegeeragana nagigula ku ddaani n'esseruwu kasala awulira amawulire ago nti ngenda kuzimba ate nga bo kyekintu ekyabalema mu bulamu kyekyabakwasa obujja era basooka kulumba ababulooka ne babagamba bulooka muzitunda ne babagamba sentamu yaziguze nti muyinza okuba musaga naye bwaba tanazigula mutunde kubaffe tetumumanyi ewaffe era tagenda zimbawo era bulooka namaliriza ng'ate nzizeemu nenzitunda buto neziyawo sente zange ekyo nekifa bweti negenda jjajja yatuuka ekiseera nga takyanjagala olwaba nenjiri gye bamuliisa era olwo nentandika okuzaala abaana abasinga mu nsi eno tebabazaala nga bagenderedde okuleka gwe nti wakeera okuwasa omukazi oyagala baana naye nti nali nesanyusa bwesanyusa si wali toyagala mwana olwo nga buli wenkyama bwe nti amawulire agaddako banyumiza lubuto ekitaaliwo luli nga luwengiramu bwe nti amawulire agaddako banyumiza lubuto naye jjajja wange nina abaana kati 8 abawala 5 n'abalenzi 3 naye jjajja yatuumako abaana abo amannya ebyaddako nga takyanjagala nga tayagala kumanya ne bwemugamba nti nina kiki oba nafunye ekizibu kyoba kiki tebimukwatako nga ne bwempita mu kkubo olwo waka navaawo
nempangisa akayumba ntandika okupangisa ntandika okwezimbazimba bwentyo mpolampola naye nga jjajja ewaka sikyasobola kukyamawo olw'abaganda bange wali tebavaawo buli saaba bamuleetera amawulire ag'obulimba bulijjo gwogamba nti simanyi muzzukulu wo tulabe wali abamukyalira nga nabo bagamba nti muganda waabwe bano ab'eŋŋanda abana benajja mbeeramu bambi basigala banjagala ngaera bannoonya kati oba oli awo oli najjala kasumba ng'owooza mu muzzukulu wo musimanyi esentamu oli ye kasumba ne baganda be bazze nga bamubeera bubi yatuuka ekiseera obanga naye abatya n'akyukira ddala n'abanga bo kama nannyamba nenkakasa obusente nengula akapoloti ekyo tujaseera kwerabira nga ni mukapoloti kange tuzimba ennyumba waliwo ekkuba eriyitawo jjajja yayitawo n'omwami omu nga poloti ennyumba yeyo okukulu tuzimba bwe tuti jjajja yalaga nti tatulaba ng'atambula mulambaalo bwati wakiri akyuke naye nga takyuseemu kati omwami yali akulembedde kyava nnyo n'agamba senta mulimu mugwebale jjajja yali amubaatambega yamusindike namaze nviira nze ŋŋenda nviira nga obwanga naye obujja abujjeewa simanyi teyakyuka nako kuŋŋamba nti bizzukulu gyebale nti oba oli otya n'ayita busi n'agenda owa jjajja nema nga sikyagendayo naye nange ku bumalirivu bwe nali mpiseemu ng'ate ekizibu kyali eki kutegeera kika so si kunoonya buyambi kuba kasa najja n'enkyukisibwa amannya nti yeggwe sentamu oli Wambogo osibuka wano kyaggwa nga sikyetaaga nti jjajja mpa 10 jjajja mpaaki nembata neŋŋamba kasempe wozandaba kase byali bintambuza byantuusa nembavaako nange neneekyala nenkola byange nengula akapoloti kange buloka nze nazeekubira awo wenyini mukapoloti nenzimba kamba kenkabera kolopuleti nendaaza nembeera mu muzigo gwange nempangisa ng'olwo buli kalimu kengenzaako okukola mu katawuni awo nga batunda ekibanja nabo bakakola nayagala okukola ekibanda era kasaba ategera nti ngenda kukola ekibanda batunda kibanja ne bagula ebyuma nga n'omusajja agenda okumpa ekifo twamaze okukkiriziganya nambula nawali kalitunsi naŋŋamba genda yolabe oba bamutemye ngenda mukusomera yina emmotoka omukadde waffe era bambi yakatufaako jjo lyabalamu wano naye bamulumba ne bamugamba tudde sentamu agenda kukolayo ekibanda tomuwa talina mpisa tewali amwagala ffe tetumumanyi owootya omuntu omugwira esero omuntu ne bagala bingi ne baddeyo n'essente ze nali musuubiza nti buli mwezi nja kuwa bwe ziti ne bazikubisaamu emirundi ndowooza 6 kuba namugamba nja kuwa omutwalo ogwo nga mmaze omunnyonnyola tukozesa genereeta olunaku olulamba kiri kyalo olunaku olulamba mulaga firimu 2 mulina kulaga kiro ng'abantu bamaze emirimu gyabwe ne mulaga tewali ssente olina okugula amafuta olina okupangisa zifirimu munaye temuli ssente naye nja kuwangayo omutwalo bamugamba bamuwa emitwalo 6 buli mwezi bizinesi ya firimu olwogijjewa ku bizinga myalo nali mulabi wa firimu mu buto ow'amaanyi ennyo. We are KCM